abaana balina taata waabwe ye kitafa ali mu ggulu. Taata ow'okunsi bw'aba nga tasobodde kugula kawunga, nga tasobodde kugula ka uniform, nga tasobodde kugula ngatto. Taata ow'omu ggulu agenda kulabirira byonna era byonna bigenda kuba birungi. Agenda kubawa byonna ate agenda kuteekako n'omukka ogw'obulamu. Mu nju ewo nga ggwe engeri gy'otambuzaamu obulamu bwo. Tofunayo moments naddala kuba n'abaana b'abato ng'omwana agamba nti njagala laba ku taata. Ono omutaali omu naye sikirabanga. Nga tabuzaako ku taata njagala laba taata kiwe ekyo. Simanyi nange lwaki naye takyogera. Kiki lwa mukwano guno gw'omuwa? In fact era gw'okumuwa ngumuwa. Era tubeerawo ffenna. Era mukwano gwange naye akimanyi. Musumba Bugingo yayogera ekimuli ku mutima. Tumaze akaseera akawerako nga tuludde okuwulira kiki ekiri ku mutima gw'omukyala Teddy Bugingo akyayimiriddewo eri abaana era aboogerwako Musumba Bugingo batakyalaba. Ebigambo bino byesembayo okunyumyamu nange era nsazeewo olwaleero mwenna abagoberera ensonga zino tuddeyo twejjukanye biki ebizze byogerwa wakati wa side ebbiri okugezaako kubanga tubalansinga emboozi eno. Ku byasembayo olwaleero omwana omukulu ng'akulembeddemu banne yali yakagraduatinga ntufuna ku mboozi ye. Mu mboozi eyo ng'abantu abakulu oba ng'abantu abawa ekitiibwa famire z'abantu namubuuza waliwo enteekateeka yonna eddayo eri taata, era omwana naye yasigala alina kyayimirirako ku ekyo kye yaddamu. Doreen ensi yasembayo okulaba mu mawulire nga byali bya busungu buli omu asobola okukitegeera. Today tulaba nga ate omuntu ali calm naddala message towards taatawo. To you olinawo engeri gy'oyagala okubeera nga ebikadde bivaawo mufune essuula empya? What do you mean ebikadde bivaawo? You know, ebikadde nanti ensi tusembayo okulaba nga biri bita, side eno eweereza muliro, side eno muliro. So ate tudde ndaba ng'omuliro gwaggwawo oyagala Doreen omupya eri taatawe. So that time was actually a tough time because buli omu yabifuna bulala. At that moment, my mom and I had been accused of attempting to steal church land. That was sad. You know, sirina mbala ya bubbi. Neither does my mother. So it was so sad, like bali bakuwayirizaako ekintu ate ekibi njagala nnyo ekkanisa, like we have grown up in church. I cannot be one to take away something from the church. So yes, obusungu bwali bungi bwo. Naye olaba abantu mu bulamu buno abantu bafiirwa. Like ate kati omuntu aba afiiriddwa time bamugamba nti kubanga nkozesa kufiirwa kubanga it's like the worst thing in this life. Ebintu ebirala byonna biddibwawo si ekyo. So omuntu aba afiiriddwa bamugamba time ejja kola ki? Time will heal. Yeah. So kati olaba time healinga kati fete twafiirwa. So if time can heal a person afiiriddwa, time etukozemu omulimu, like time has made us okay. Time as in time is okay. Like time has healed everything. Kwegamba Katonda kweseza buno obudde really. Ate Katonda tulaze omukwano mungi. Nebye twali tutunulira maybe by then that bino tekisa kusoboka bwebanga situli wano bati tuli wano Katonda akikoze. So bwenzira ku kibuuzo kyo nti twandyagadde okulaba differently oba nandyagadde okulaba
oba ng'okulagana ne taata mutula ku mmeeza y'emu. Like it would be the normal thing to do because like tewakyali busungu ebyabaawo there is no family that is perfect. It's only that ours was all over the place. There is no perfect person. I have my imperfections, so it would be the normal thing to do. But tewali ebintu bino tekiri mu kukaka tubeere fine mutulabe. It's not about you. It's not about ensi ekulabe nga kati muli bulungi. No, like Katonda abakolamu omulimu and at the right time buli kimu kikolaki kibaawo ekitegeera. So at the right time we shall be on the same table. At the right time everything will be fine. At the right time we shall probably re-celebrate all these things, all these moments that he has missed. So at the right time, yes. So behind curtains waliyo ko movie yonna okulaba nti taata mama Doreen n'abalala abaali mu saga eyo bakwatagana behind curtains. Bazadde bange sobola boogerera kubanga bali baagala nate bantu bakulu. Okay. On my part, we have a way we communicate. There are people who I respect and he respects. So when I want to check on him, they are there. And when he wants to check on me, they are there. So, yeah, on my part, we have a way where we keep tabs to make sure the other side is okay. You connect. We have a way to communicate to make sure the other side is okay and everyone is okay on my part. Because like I said, we have people who are mutual. Yeah. So imagine abooluganda. So tulina abantu nga batugatta. Yes. Ng'ogyeko gwe banate baganda bw'abalala bo bali okay ne taata. Yes, they've never had a problem with him. Yes. Bo bagenda ne mamulaba even physically. Tebaliwo bisinga bwe bali bandimulabye. Obubaka bwemba w'abakyala abali eyo. Abaana baffe, abaana bammwe, lekerawo okweralikirira mukyala gwe olw'abaana abo. Abaana bagenda kusoma, gwe tunuulira Katonda onyiikire okukola, Katonda agenda kuwa omukisa emirimu gy'emikono gyo. Oyinza okuba nga osanga oba oliawo nga Katonda yakulaba nga gwe maama eyasigala nga single mother oba gwe taata eyasigala nga single mother nga gwe ogenda okulabirira abaana abo oba teekemu obuvunaanyizibwa obayiseewo batuuke ku kye balina okukola. Batuuke ku kye balina okukola nga gwe Katonda gwe yateekamu nga gwe Katonda gwe yasalawo n'agamba kakukozese osobole okulabirira abaana abo. Kati teweekubagiza n'ogamba ate abaana bano ngenda bakola ntya ye lwaki nabazaala kubanga abantu bangi abeekubagiza. Lekerawo okwekubagiza. Abaana bava eri Katonda. Abaana mukisa gwennyini kubanga aliyo abazadde abalina abagagga abalina ssente nnyingi ennyo. Waliwo abagagga nga balina essente empitirivu naye nga talina mwana. Kati gwe bw'obanga olina omwana oyo leka kwekubagiza n'okwebuuza mbu anaalya ki anaanywa ki. Katonda asobola okulabirira ennyonyi ezitalima ebinnyonyi ebitalima asobola nnyo okukulabirira. Waliwo emboozi etambula ey'okuba nti omwana omuwala agenda kubanga akola emikolo. Kati emboozi eyo tugenda kubanga tugibawa mu bujjuvu mu maaso awo. Njagala mu picture tulabe ate omusumba Jessica Kayanja oba omusumba Robert Kayanja bajjirawa. Embeera we yali ekutte wansi ne waggulu bo baagamba katutambule n'omukyala Teddy Bugingo. Njagala okwebaza Pastor Teddy Bugingo. Bwenafunye paani yange yabaddeko erinnya nti Pastor Teddy Bugingo. Era singa nalabeko erinnya eddala lyonna sandize. Naye neebaza Mukama nti osigadde oli Pastor Teddy Bugingo. Thank you webale nnyo for raising
Africa man. Olw'okusitula bendera. Thank you. Weebale nnyo. For being a true Hadassah. Olw'okubeera Hadassah omutuufu. Bino byonna tubigasse eri oyo omunnayuganda ayinza okuba nga teyafuna mukisa kulaba ku mboozi ez'enjawulo ze tuzze tukola ku bigambo nga bwe biyimiridde wakati wa Pastor Bujingo eyali mukyala we oba mukyala we n'abaana n'abo abavuddeyo okubeera nga bayambako. Kaakati mu kyo nsaba tubeere nga twongera okufunayo ku bigambo 12 okuva eri omukyala Teddy Bujingo, twongere okuba nga tugatta ekifaananyi ogenda okuyimirira wonna wooli nga kyoyogera wa kyosalawo oba okuwabulako kuyimirira ku ebyo bye tuzze tulaba ku nsonga eno nga weetambula. Nze Lujja, mwebale kugoberera emboozi y'emikolo tujja nayo mu maaso awo. Tukozesa example y'omukyala ali mu state ng'eyo ono gwe twogeddeko emabega wano omusajja gwe yasuulawo n'afumbira abaana ebikuta. Yali omu naye ng'alina olubuto n'atandika okutokosa ebikuta asobole okubeerawo naye teyavaamu mu kazigo mwe yamusuula. So olina kugumira awo. Olina okuguma kati ng'omukyala kubanga yandibadde agamba kanziruke ngende mube waffe. Woguma oba olindaani eyakuleseewo. Ki ekikugumizaawo? Gwe mukwano ogwo. Buli wogumira omusajja waakulese oba okyalagala avuye. Saagala ontwale walala. Saagala ontwale walala kubanga kulaba wagyolaga. Naye nga gwe gw'omukwano oba bwe buvunaanyizibwa. Okay. So kubanga ate era waliyo n'abalala era sitirwa balina abaana. Okitegeera kati bw'aba addusa agenze naawe nodduka n'ogenda abaana bano mugenda bakola muti. Bakole batya bo. Bw'abanga taata asudde obuvunaanyizibwa aye naawe n'osuula obuvunaanyizibwa bagambye nti ensobi bbiri zikola ekituufu kimu. Tekisobokera ddala. Tekisoboka. Gwe sigalawo labirira abaana bo kubanga ate n'abaami tubalabye bangi ng'omukyala yadduka n'agenda mukyala omwami n'asigalawo n'alabirira abaana be n'abakuza n'obbakuza tebaliiyo. Gyebali naye ate oluusi mu bulamu engeri gye butambula simayo ba Bayibuli nawe ekyogererako tosobola kubeerawo bubeeza awo n'oguma singa batakomyewo kitegeeza oba olina okufunayo omulala. Kisinzira Bayibuli teyina bwekyogerako kigamba Bayibuli saagala tukirireetinge ne Bayibuli naye ng'ate tukireke mu buntu ne science ne biology akirimu. Oba olina okuddayo n'ofunayo ku muntu omulala. Kisinzira ku muntu ye bw'abeera alowooza. Kisinzira mu mbeera y'omuntu. Banze mpimyemu wano nkulinze ngumye okulabirira abaana bange naye munnange okibange obudde buba butambudde. Mundowooza yange. Simanyi oba omulokole oyinza omulunga nga munaye tuyinza oba tulowooza bubi. Anti endowooza yo naye nga Bayibuli ekugamba nti Katonda kye yagatta awamu tewabeeranga wakyawukanya. Akyawukanya. Nsaba musumba okanziriremu ako. Nsabye busabi mu kamera eri abalokole Katonda kye yagatta awamu tewabeeranga wakyawukanya. Bayibuli ekugamba nti Katonda kye yagatta awamu tewabeeranga wakyawukanya. Akyawukanya. Nsaba musumba okanziriremu ako. Nsabye busabi mu kamera eri abalokole Katonda kye yagatta awamu tewabeeranga wakyawukanya. Okay, musumba. Yes sir. Ng'okiikirira basingo mother. Yes sir. Okikoze otya okulaba nti embeera yonna ogiyiseemu bulungi nnyo teri nduulu gy'okuba ate era kiki kye bayinza okukola basingo mother abali eyo? Era nga ekigambo kya Katonda bwe kyogera in fact okugamba nti single mother nze sikyogera lwa nsonga Bayibuli eyogera mu Isaaya 5:5 Isaaya 5:5 egamba nti Mukama omutonzi wo ye balo. Bw'obanga oyina balo oba oyina single mother oba oli single mother
ngoyina katonda ngoyina balo oba ni single mother kati Bible egambye mu Isaya 5:4 olunyiriri olw'okutaano nti omutonzi wo ye balo kati balo oyo yabeera taata w'abaana era essula y'emu ayogera mu Isaya 5:13 egamba nti n'abaana bammwe baliyigirizibwa Mukama era n'emirembe gyabwe giriba mingi nnyo okitegeera kitegeeza abaana bano balina taata era naawe kennyini oyina kulabirira okitegeera oyina kulabirira kati ono akulabirira agenda kulabirira agenda kutwala obuvunaanyizibwa gy'oli akulabirire mu byonna era yondabirira usigwa gamenti simwe mugamenti nyirira omutonzi wange andabirira kubanga yebaze n'abaana baffe agamba n'abaana bamwe baliyigirizibwa Mukama n'emirembe gyabwe girigenda kuba mingi kati gwe single mother ali eyo lekerawo okweraliikirira ku lw'abaana abo. Little Bird School, Mixed Day and Boarding School isangibwa wano Nansana Kyebando Nsumbi bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo wekitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo as long as obawadde ebyo byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi. Bayina emisomo egy'enjawulo nga kwotadde ne computer lessons eri omwana okuvira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer. Essomero baliyita Little Bird School liri Mixed Day and Boarding lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsumbi. Peter Ali Moses, Marketing Manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba. Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva UK ez'abaami n'abakyala kosa n'abaana ebiteteyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kosa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuvira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Rich Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku ennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery. Regico Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga onalaba nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina ba electrical. Onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba Regico emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze ne tukola plumbing eby'amazzi ne tupaintinga ne tukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna Regico Construction Company tubikola sebo.